Abakulira ekitongole ekirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority nga bayambibwako poliisi bakoze ekikwekweto ku batunda eddagala ly'ekinnansi ku kizimbe ekya Seroma Shopping Center mu Kampala eritatuukanye na mutindo. Bano basanzeeyo eddagala erisubambika 30 lye bagamba nti terituukanye na mutindo. Nannyini ddwaliro erya Dama Medical Hubs Dr. David Sali ab'omutindo bamusanze mu ofiisi ye era atunnyonnyodde nti byakola bimanyi bulungi, wabula ategeezezza nti okukebeza eddagala lino kitwala ebbanga ddene ng'ate ye talina budde era ayongeddeko nti alina eddagala ly'asuubula eritalina bubonero omuli n'ery'amaanyi g'ekisajja lyaguza bannayuganda. Bagamba physician report drugs. National Drug Authority nga tebannabaddiwandiisa naye nga wali submit. Abagiteeka munolanga process mpanvu. Nateekayo lino natwala ebbanga lyonna neneko litwakozesa mu COVID tuyita damatoni. Ono abadde apromotinga eddagala kuva ku mitindo gya TikTok ne social media okusa nga capturing ne media stations endala agamba nti awonya n'esirimu nalaba akatamba katambula nnyo agamba nti yawa omwana ng'ali China obutungulu n'awona sirimu agamba awonye n'obulwadde obulala awa abasajja amaanyi. Omwogezi w'ekitongole kino Habiazi Lwamiri ategeezezza nti Dr. David Sali ono talina bbaluwa yonna emukkiriza kujjanjaba balwadde nga bw'akikola kyokka ng'atunda n'eddagala eritatuukanye na mutindo. Era bw'oba oyagala okulaba omusawo nga wano twamusanze ng'atimitinga kiba kitegeeza nti wano bw'ofunirawo obuzibu era gavumenti ojja kigamba nti omuye yabiyingiramu atya era nga timujja okumukwata nga ripooti ze tubadde tufuna va mu basawo ne mu bantu aba bulijjo abatukubira emirimu nti nga National Drug Authority tulina okukola okubaffe era yakakasa bannayuganda tumukutte n'abo abangi tujja kubakwata. Ono asabye abasawo b'eddagala ly'ekinnansi okufaayo mu nkola eya Buy Uganda Build Uganda beeyune ekitongole kino basobole okuyambibwa okwongera ku mutindo gw'eddagala lyabwe olwo balyoke balisse ku katale. Naye eddagala singa lugoyi nti ojja kukkiriza buli kimu kubanga kikolebwa wano ogenda ku katale. Tulina okusooka kukyekebejja, tulina okusooka kulaba nti tugenda kutuusa obulabe ku bantu abagenda kukikozesa. Era ne bwe tupromotinga Buy Uganda Build Uganda tujja kukkiriza ebyo byonna bye tuba nga tunakakasa bya mutindo tebikola bulungi. Bwe bamaze okwaza eddwaliro lino, Dokita ono akwatiddwa era n'atwalibwa ku poliisi ya CPS mu Kampala akole statement ku ddagala ly'atunda lye bagamba nti lyandireetera bannayuganda obuzibu. Zubairi Lwalira, BBS Telefayina. Kale ensonga za byabulamu naye akadde kano kennyini kankuzeeyo ku muzikiti ekibuli Supreme Mufti wa Uganda.